Oluvannyuma lw'okuva e Nakaseke, pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi olunaku olwaleero ali Nakasongola era nga embeera bw'eti bw'eri ng'ali mu kkubo ng'agenda. Ng'ate nkuggyeko katono awo Alien Skin eyali agambye nti tagenda kuddamu kubeera nga alinnya ku stage ku byonna byonna ebyaliwo emabega okubeera nga top dancer atuuva ku maaso. Mu kutya yogera n'agamba tagenda kubeera nga adda ku stage, naye olunaku olwajjo yabadde lira naye nga kyabadde kitokota si kisaanikire. Abantu baamwanyirizza, abantu baamwagadde, naye we yalinnye ku stage bw'ati enduulu n'evuga. Music systems ensooka ne zivaako n'owulira bye bakuba mu background kwegamba kyabadde kijjobi, naye ng'abantu bamwagala, abantu baamulaze omukwano. Kankwawo katini nnyo ku mbeekuula eyabaddeyo naawe obeere ng'ate weerabirako. Wewala okubeera omulabi wange omulungi, byonna nkyabikuwa mawulire gonna gaba gaguddewo wendi okubeera nga ngakuwa kasoomo obeera nga naye gw'oli okubeera nga olaba. Gezaako okubeera nga osubscribinga bw'oba ng'olumpya, okulayikinga video n'ogerako mu comment section okubeera nga ate oyogerako nange. Siba bulungi, nkyali naawe.